Chairman Nyanzi Fred Sentamu ono mukulu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine embeera y'obulamu bwe teyeeyagaza oluvannyuma lw'abasirikale abaamukuba emiggo bubi nnyo okubula okumutta nga baamukubira mitundu by'embalala bwe baali nga batambuza enjiri ya People Power. Bano baamuyisa bubi nnyo era nga wenjogerera nti atwaliddwa mu ddwaliro er'e Germany okulaba ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Ono baamukuba ne bamuyisa bubi nnyo nti abasawo bagenze omukebera ng'amagumba ge ag'oku mugongo gaseseetuka ng'atakyasobola kwewanirira wabula n'okugulu kwennyini n'essaawa eno gye buli eno nti omugulu gukyali ku kiplasita tebannaba kukisumululako nga musajja wattu ali mu kutoba n'obulamu atwaliddwa e Germany bongera abakugu omwekebejja bamulabe nti oba basobola okutaasa embeera eno ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Sooka olabe nga bayingira eddwaliro e Germany. Bweti embeera bwebadde nga batuuka kakati tusigadde okumusabira okumuteeka mu ssaala Mukama Katonda asobole okumussuusa. Ekyayamba omusajja ono nno kwe kuba nti we baamukuba amangu ddala baamuddusa mu ddwaliro ery'e Lubaga, so nga singa yatwalibwa mu malwaliro ga gavumenti oba nga yatwalibwa Mulago, omusajja ono oluusi yandibadde nga obulamu bwe singa oluusi bwaggwawo dda, kubaga amalwaliro go olukutuusaayo basooka kukubirawo butwa bakulaga nti bakujjanjaba naye ne bakuba obutwa obugenda okukusensera paka lwe bunaakumalawo. Ku bantu naddala nga bannabyabufuzi ab'amaanyi be basinga okutya era be batasaana kujjanjabira amalwaliro ago kubanga baba babalinze bakolako obulabe balowooze nti abantu mu kukwata okuddusa bajja kuddusiza Mulago, awo baba bagenda kukola missoni yaabwe ey'okumaliriza. Engeri gye bakubamu nga tebakuttiddeewo wabula baagala bakutwaleko mu ddwaliro bajjanjabe. Bw'owuliramu akangubanguba n'ovaayo olowooza obulamu bwo bukomyewo, kumbe balese bakutaddemu obutwa obugenda okukusensera omubiri gwonna. Kyebuuzibwa famire y'Abakyagulanyi yakola ki Mwami Museveni ne famire ye? Twalabako embeera ono ennyini gy'alimu nti olwaliro atambulira mu kagaali era bw'aba avudde mu kagaali ayina miggo tasobola kutambula nga yeetengeredde ng'omuntu. Twalabako Robert Kyagulanyi Ssentamu era naye lwe baamukuuba bubi nnyo lwe bali bamuttidde mu Arua era naye embeera gye bamutuusaako nti ye baafuna omukisa nga be baamwekwatira nga bamaze omukuba ate ne bamwetwalira mu malwaliro agaabwe ag'amagye kwe kumukuba ebiyiso by'obutwa ebyali bigenda okusaanyawo obulamu bwe. Naye olw'okuba Mukama yayamba bannayuganda ne bavaayo ne babanja obwenkanya ku Mwami Kyagulanyi Ssentamu nti ateebwe, yali mu kkooti y'amagye e Makindye gye yawolezanga. Kkooti neewulira okusaba kwa bannayuganda nekkiriza nti omusajja ono ateebwe ayongere okujjanjabwa. Ekyayamba nti mangu ddala yadduka mu Amerika bagende banuunemu obutwa obwali bumukubiddwa. Ne Chairman Nyanzi Fred Sentamu ekimuyambye nti ye teyatuukako malwaliro gaabwe, ky'ovola nti yafuna chance ne batamukuba butwa, kati yapookya na mugongo n'okugulu. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka mu Amerika ng'apookya na butwa kubunuunamu obwali bwakamukubwa. Kati ky'ovola baneebuuza nti famire y'Abasentamu yakola ki abantu bano okubatuusa ku kino? Naye bano nno ekibabonyaabonya kwe kubeera nti bannabyabufuzi ab'amaanyi nga bannayuganda babakkiririzaamu ate bakyalemedde ku mazima, baganya okulya ssente z'omusajja. Kati kyovola nti abakuba okubafiirako kubanga tulaba nti famire yaabwe be balimu nga era bannabyabufuzi ab'amaanyi ennyo. Baganda balala bangi naye ebyobufuzi tebabijjaamu nnyo, bali nnyo ku myuziki waabwe. Naye bano ababiri abajjayo omutwe nti bo balina okulwanirira eggwanga paka nga likyuse, kyovola nti bonna embeera y'obulamu bwabwe eba yakusabira nnyo. Lwatambudde ne luziba nga tafunye buzibu yeebaza bwebaza Mukama. Naye twongere okusabira abantu bano basobole okuggusa missoni yaabwe ey'okununula Uganda, nabo balabe ku Uganda empya
era bagyeyagaliremuuko kubanga gavumenti yamusibira mu bbwa kyebatuusizzaako balifa bakirojja.